Waliwo kye twalaba naye tetwakitegeera n'abakitegeera abamu tebakyekkaanya. Mulirwawo bantu bange nga munneewuunya tisasoma naye njawulo obuugi ku mata. Yekolera itonga ge gange musiibye muti oba musuze muti okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira akatambi kano alhamdulillah. Naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukuumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi. Kakati baganda bange ne bannyinaze, singa tubadde bamalirivu twalyekuŋŋaanyizza nga bamwoyo gwa ggwanga ne tusondawo akasente ne bamwoyo ba ggwanga abalala ne batuwaayo ku ttaka ne tuzimba amalwaliro agaffe ne twesonyiwa amalwaliro ga gavumenti. Nkiddamu, singa tubadde bamalirivu twalyekuŋŋaanyizza nga bamwoyo gwa ggwanga ne tusondawo akasente n'abazirakisa ne batuwaayo ku ttaka ne tuzimbawo amalwaliro agaffe ne twesonyiwa amalwaliro ga gavumenti, kubanga amalwaliro ga gavumenti gye tuddukira okunoonya obulamu ate tuwunzika tufunyeeyo ntaana. Bwe tutafunayo ntaana tufunayo obulemu obw'olubeerera ku mibiri gyaffe. Kaakati okutaakiriza abantu ba Uganda n'okutaakiriza generation ey'enkya, tulina okusonda ssente n'okufuna ettaka tuzimbewo amalwaliro agaffe twesonyiwa amalwaliro ga gavumenti. Otherwise bwe tutaakola ekyo Uganda ejja egenda kufuuka amatongo. Waliwo enteekateeka ya mwami Yoweri Museveni ne famire ye okwezza eddwaliro ly'e Kawempe. Enteekateeka ya mwami Yoweri Museveni ne famire ye yakwezza ddwaliro lya gavumenti ery'e Kawempe, nga bwe baakikola ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe, nga bwe baakikola ku nnyanja Nalubaale, nga bwe baakikola ku UTL, nga bwe baakikola ku UBC, nga bwe baakikola ku Uganda Railway, nga bwe baakikola ku Uganda Airline. Kati enteekateeka yaabwe empya yakwezza ddwaliro lya Kawempe. Nga bw'omanyi nti Uganda erina ebyobugagga bingi nnyo, naye Uganda yafuuka enjavu oluvannyuma lwa mwami Yoweri Museveni okujja mu buyinza. Kakati essaawa eno famire ya Museveni ne bwaba Museveni ye kennyini ng'omuntu bagagga nnyo n'okusinga Uganda ennamba. Actually bakyasobola n'okubeera abagagga n'okusinga East Africa yonna, kubanga ebyobugagga bya Uganda byali bingi n'okusinga amawanga agatwetoolodde. Naye bwe biba ng'olwaleero bifugibwa famire emu, kitegeeza nti famire eyo kati ngagga nnyo n'okusinga Uganda ennamba. Gino emivuyo gye mulaba mu ddwaliro ly'e Kawempe temulowooza nti accident. Emivuyo gye mulaba mu ddwaliro lya gavumenti ery'e Kawempe temulowooza nti accident. Eno script yawandiikibwa obulungi ennyo nga bazannyako paati ku paati oba batuwaako ka episode, era temulowooza nti ekyo ekyatuuseewo eggulo kyekyakomye. Wakyaliwo bingi ebigenda okujja. Ekyasooka be baana okufiira mu incubator, bw'amasannyalaze gagenda ng'ate alina okuteekako standby generator taliiwo, abaana 7 ne batokomoka ne bafa. Tuba tukyali ku gwandiga ekozze embuzi n'ejjeewo emmente ebirime byonna, mbw'ate mmese yalidde omwana n'emutta mu ddwaliro e Kawempe. Gino gyonna emivuyo bagikola lwa kigendererwa, kulaga nti management y'e Kawempe mbi nnyo, obukulembeze bw'eddwaliro bubi nnyo. Balina enteekateeka ereeta investor mu ddwaliro e Kawempe abaddukanya eddwaliro eryo. Nga bwe tukimanyidde ddala obulungi nti ba-investor bonna mu Uganda tekuliko investor n'omu, just bifaananyi oba bugologoosi. Ani yali abaddeko mu kyalo? Walingawo abasajja bajjanga n'obugologoosi ne babuteeka ku lutimbe, ne badda emabega ne batandika obbuzannyisa, ne bwehaginga, ne bwenyiga sikwizi, ne buzina omunyigo. Naye nga ggwe oba tolina magezi gamala oyinza ogabannangira obuntu obuzina, naye ng'eri emabega waliyo omuntu ali mu kuzannyisa obugologoosi obwo. Kaakati ne ba-investor mu Uganda, Yoweri Museveni yali mu kubazannyisa bo bugologoosa. Oba abalonda ku street za mu Asia, asanga olinga ensi yamulema dda, n'amwambaza essuuti, n'amutikka ku nnyonyi, n'amuwaayo ku busente, n'amuleeta mu Uganda nga investor. Kakati mu kumuleeta nga investor awunzika akolera ye, kubanga Museveni ebyobugagga bya Uganda tasobola bitwala direct, wabira bitwalira mu lukujjukujju nga gwakulaze nti waliwo investor agenda okuyambako gavumenti ku lw'ebyobujjanjabi ebirungi, ng'era bw'olaba ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe Museveni yakirimu ne Saamu Kuteesa, naye balimba ensi nti waliwo investor atubanja akasente kagira asolooza. Kakati kyekigenda
bagenda okuba mu ddwaliro lye Kawempe mulago we Kawempe kyezo kye baagala okukola bo bennyini bali mu ddido bonkanya bo bennyini balaga nti lirina management bo bennyini balaga nti obeddagala biki naye nga tewali kizibu kyonna kiri mu ddwaliro lye Kawempe buli kintu kiri mulaala naye abali mu kucyankanya system ye Kawempe ye mwami Yeweredde Museveni n'ekigenderwa ky'okuleeta investor gwagenda okukozesa n'eddwaliro lye Kawempe lifuuke lya famire ye ezo zezimu ku nteekateeka eza mwami Yeweredde Museveni era y'ensonga lwaki olaba ye emivu yeegyeddiringana gwe n'ogamba naye bannange lwaki kino kiri bwe kiti lwaki kino kiri bwe kiti lwaki abasawo bakola bati lwaki abasawo bakola tewali musawo alina buvunaanyizibwa ku bigenda mu maaso Kawempe omuntu alina obuvunaanyizibwa ku bigenda mu maaso Kawempe ye mwami Yeweredde Museveni mutakkuta ne famire ye abaagala okwezza eddwaliro eryo nga bayita mu kulidobonkanya lwaki njogedde ebigambo bino wuliriza bulungi vidiyo eno naawe owa NRM omusirwa n'abamu ku magezi ogenda ku nzika ogamba kituufu tusonde ssente tufune ettaka tuzimbe amalwaliro agaffe twesonyiwa amalwaliro ga gavumenti ekisooka kya byonna tusooka tutunuulira ebintu bino n'obwegendereza baganda bange ne bannyinaze kikye bayita standby generator ekigambo standby generator kitegeeza nti amasannyalaze singa gavaako generator yesobola okweteekako within seconds tewali muntu n'omu agiteekako singa amasannyalaze gagamba nti kati tugenze yo ekonektingirawo mbagirawo bwe kibanga emulago waliyo standby generator ate lwaki batugamba iminye Kawempe nga standby generator yaliyo ate lwaki batugamba nti eyalina okuteekako standby generator ng'amasannyalaze gagenze yali abulankanyemu oba yali ayinako waagenze abaana b'eggwanga ne bafa lwaki oba okyagiyita standby generator ate gye bateekako obuteesi ekifo ng'eddwaliro lya gavumenti ekiri sensitive ebitagambika nga ne ku airport Entebbe waba sensitive fine naye tewenkana ddwaliro waliwo standby generator nga bwe gagenda tewayitawo na seconds 2 nga standby generator emaze okweteekako lwaki okola statement nti eyalina okuteekako standby generator e Kawempe ng'amasannyalaze gagenze ate yali taliiwo ddala eba ekyali standby generator oluzungu oba olutegeera bulungi eddwaliro lya gavumenti lisobola okubaako generator eteeteekako yokka ekifo ekiri sensitive ng'ekyo eddwaliro we batayungira buyungizi magumba eddwaliro we batakeberera bukeberezi just nti katulabe oba oyina sirimu oba toyina katukebera oba oyina pressure naye eddwaliro eririmu incubator ng'ate incubator ezo tezibeera empute buli lunaku wabaawo abaana abazaalibwa nga tebatuuse nga balina okubateeka mu incubator libeerawo litya nga teririna standby generator nga naye generator eriwo erina kuteekebwako muntu ate ng'omuntu oyo talina substitute ne bwafiirwa ng'ayagala kugenda waabwe mu kyalo tewaliiwo kakodyo kalala nti waliwo omuntu agenda okuteekako kati generator ng'amasannyalaze gagenze twalikkiriza nti generators ezo ziteekebwako bantu ssekinnoomu naye omuntu ssekinnoomu oyo singa aba taliiwo oyina pulaani kinga ne ttiimu y'omupiira bw'eba essamba omupiira eba ne substitute ku buli muzannyi singa Ronaldo bamutema nga tulinawo wali Kalimu Benzema agenda okuyingira kijja kitya eddwaliro oba ekifo ekiri sensitive ng'ekyo obutaba na substitute wa muntu ateekako generator tukkiriza jjukira nti teyali standby eteekebwako muntu aleeta kaguwa zino generator z'omukyalo ezaabeeranga ku nnyimbe ze basibamu oluguwa n'osika tukkiriza nti asika akaguwa ka generator ako yali taliiwo naye kijja kitya okuba nti teyaliiko substitute gwe bw'oba olaba kisoboka nti ye lwafiiriddwa n'agenda ewaabwe mu kyalo oba lwagenza okwegaddanga muzimalaaya ze lwawulidde ennyonta ng'ayagala kukola ku John Gadanga amasannyalaze singa gagenda ku olwo abaana b'eggwanga babeera bakufa gwe bw'oba olaba kisoboka natandise nkugamba waliwo omuzannyo okutwala eddwaliro lya gavumenti lidde mu mikono gya mwami Yeweredde Museveni ne famire ng'ebyobugagga by'eggwanga ebingi ennyo era
bwe bizze owning bwe bwe bizze biddizibwa family ye mukati esinga Uganda obugagga oli akugambye ti standby generator eyabadde alina okugiteekako ate yabadde taliiwo ddala eyo ebeera ekyali standby generator kale tukkiriza mukono naye bamukono abalina okubeera ku generator eyo okutazaama embeera bo bali bameka lwaki mukono alina kubeera bwomu lwaki alina kubeera muntu omu obulamu bw'abaana b'eggwanga n'obulamu bw'abantu ba Uganda bonna in general obeera tobutadde matigga kawempe ye mulimu gwesinga okukola mu by'obujjanjabi kuzaalisa bakyala ekifo ekirimu abaana abato abatannaweza mukka gumala kyokka nga ne Nakawere bw'amala okuzaala abataweza mukka gumala kibaamu kitya generator etali standby nga ya mukono ate mu kubeera ya mukono nga mukono alina okugiteekako alina kubeerawo omu gwe bw'oba olaba kisoboka anseri nti tekisoboka buno bubeera bukodde bwa mwami Yoweri Kaguta Museveni okusanyawo generation ejja okusanyawo abantu b'eggwanga n'okweddiza ebyobugagga by'eggwanga. Yoweri Kaguta Museveni yalonda ejjinja lirimu naye buli lwakasuka ejjinja eryo amekinga sure nti akubye ebinyonyi wabindaba ebi kyova olaba kakati mu kino abaana b'eggwanga baba basaanyeewo kyokka abaana b'eggwanga bamala okusaanawo ate Yoweri Kaguta Museveni ayagala kujja ng'omununuzi nti bannange biganyeemu eddwaliro lino ku lw'obulungi bwa bannayuganda tuli we bayinvesita abategeera ebyobusawo obulungi abagenda okuleeta ebyuma abagenda okukola ki naye ligenda kufuuka lya kusasulya naye ng'owaayo akasente akatono nnyo nnyini ddala olw'okuba nti Yoweri Kaguta Museveni ajja kuba talina ssente za investinzemu kuba ajja kuba tatunze ente za Muzeeyi Amos Kaguta oba ajja kuba tatunze ettaka lya Muzeeyi Amos Kaguta kitaawe awummule mirembe tasanga buzibu kukozesa ssente za ggwanga zennyini okugula ebyuma byonna ebyetaagisa oba ebyakabi okubiteeka emulago okubiteeka ekawempe sinakindi yabigula dda naye ng'akimanyidde ddala bulungi nti buli anaagendayo ne bw'anaaleetangayo waakiri omutwalo gumu olunaku we bagendayo abantu 100 famire ya Museveni eba ekoze ssente mmeka kati ekya generator tusooke tukiveeko singa nkuwa omulimu nga ggwe asikaali okukuuma ewaka wange nga nkusasula bulungi nnyo naye nensanga ng'ababbi bamenye ne batwala ebintu byange mu nnyumba nga sirabawo nsiitaano yonna nti oba wagezezzaako okulwanalwanako balemese naye nga ndaba buli kimu kisigadde in normal way nga bayingidde very smart ne baddayo ebintu ne bafuluma asikaali gwe nkukolera ki tobeera mu lukwo olwanzibye bwe kibanga ddala gundi oyo yali taliiwe yalina okuteekako generator abaana ne bafa ku olwo ali ludda wa kubanga asasulwa ssente z'eggwanga nnyingi nnyo tumusaasanyizako obwesedde n'obwesedde bwa ssente za Uganda ez'omuyiwa omusolo nnyingi nnyo teyakoze mulimo gwe nga bwe nkugambye nti asikaali bw'atakola mulimo gwe nga mumusasula ne banziba ani abavunaanyizibwa okutuuka nga talinaako kisago tewabaddewo nsiitaano ate ebyange byabuze ani abavunaanyizibwa abaana b'eggwanga bye baba baafudde lwa generator lwa muntu anataddeko generator kyokka ng'asasulwa ssente nnyingi nnyo okukola omulimu ogwo ogumusasuza bw'aba teyakoze mulimo gwe nga tannasimbibwa mu kkooti yassa abaana b'eggwanga 7 ate oyogera ku abo abaafiirawo embagirawo waliwo abaddizibwa ku oxygen oluvannyuma ng'embeera egenda kwonooneka kyemmanyi ne mwabo waliyo abaafa kati mbuuza bamuvunaaniddewa bamukwata bamuleeta ddi mu kkooti olw'okulagajjalira obulamu bwa bannayuganda mu Uganda osonga busonzi lugalo muntu singa obeera muntu wa bulijjo oba otiisa butiisa muntu nja kukutta si mu Uganda yokka mu nsi yonna ekinaakutuukako kajja kujjuutuka omuntu oyo ne bwafuna obuzibu ng'abufunye ku lulwe basooka kubuuza abadde awalaggana naani
neiba mama nakamyuka ng'agamba nti abadde awalagaana Yekolera Itongwa era Yekolera Itongwa gye buvuddeko yakola statement n'agamba nti ajja kumutta essaawa yonna Yekolera Itongwa akwatibwawo nga first suspect mu nfa y'omuntu ono eyafudde. Kaakati ani first suspect oba ani ali responsible mu nfa y'Abannayuganda 7 ng'atiisa obutiisa omuntu okumutta akwatibwa eyatemudde abaana b'eggwanga 7 ayina ali bweru. Bwe kiba nga si muzannyo, bwe kiba nga yabadde accident kyabuddewo kiwatukira, bwe kiba nga si firimu empandiika obulungi script eyeddiriŋŋana, lwaki omuntu oyo mukono asika generator oba ateekako generator ye mulago weekawempe akyayinaayina? Lwaki akyali bweru? Lwaki tannakwatibwa? Kyemugamba talina musango, talina nsobi gye yazizza. Omuntu y'omu bwe bagambe yagaana okuteekako standby generator mbu ye yali agenze kwegadanga abaana b'eggwanga ne bafa. Essaawa eno ye muntu y'omu akyali ku ddute. Wuliriza bulungi, ye muntu y'omu eyatigumbudde abaana b'eggwanga. Essaawa eno akyali ku ddute, emirimu gye gigenda bukwakku. Bakitwala nti nothing has happened, tewali kyatuuseewo. Obulamu bw'abaana b'eggwanga si bwa mugaso nnyo, naye muntu yabadde agenze kwegadangako, naye muntu alina omusaayi ogutambula. Bwe baba abaana baafudde, inna lillahi wa inna ilaihi raji'uun, Allah yaweera yajjawo bagende baziike, yadde ku ddute akomewatta abantu abalala, ali ku ddute akwazza. Tebannamusiba, tebannamuggulako musango, era tetumanyi ddi lwe balimusimba mu kkooti okuggyako ndowooza birijja mu Uganda empya. Kino nno kikulaga it was unintentionally okuggyako amasannyalaze mu area y'e Kawempe n'owa generator nga taliiwo ne bamugamba vaawo abaana b'eggwanga basobole okufa. Management ey'e Kawempe w'emulago etandika okukubibwamu ebituli. Museveni asobole okuleeta bayinvesita be baddukanye eddwaliro ly'e Kawempe lyasolooze. Okuviira ddala ku ttaka, ebyuma ebyali badde ebya gavumenti, eddagala eryali badde erya gavumenti, bifuuke bya mwami Yoweri Kaguta Museveni. Weetegereze nnyo mu kirinika obuzimbibwa okumpi n'amalwaliro ga gavumenti, golowooza buba bwetaagisa okubaawo. Eddwaliro lya gavumenti ogendayo naddala we Kawempe ne bakuwandiikira eddagala ne bakulaga nti teririiwo, naye ng'olina kuligulawo wabweru ku kirinika. Era osooke weebuuze, ono wa kirinika omuntu ssekinno mugagga okusinga gavumenti, nti gavumenti terina ddagala olina kulijja ku kirinika. Amalwaliro ago agasinga bagazimba mu kusikirawo obukirinika bwabwe basobole okukolerawo akasente, kubanga tekiriiyo, tekiribangayo era tekirisoboka muntu ssekinnoomu kubeera na ddagala oba kubeera na ssente zituusa ddagala naye nga gavumenti terina. N'otuuka okugenda mu ddwaliro lya gavumenti naye ne bakugamba tewali ddagala, ne bakuwandiikira nti genda ku kirinika bweti ne bweti awo wabweru ogule eddagala. Ekyo kye kirina okusooka okubeera haramu, eddwaliro lya gavumenti okubaako kirinika ebweru. Baani bannannyini kirinika ezo? Nannyini kirinika alaba akasente kafuna ku kirinika tekamumala, ayagala kuyingirira ddala munda. Buuka, kubanga tewali muntu ssekinnoomu ayinza kuba mugagga kusinga gavumenti. Gavumenti ebulwate eddagala lye alusa, ebulwate eddagala ly'amaaso, ne bakuwandiikira nti fuluma abweru awo mpolampola ogende ku kirinika ogulewo eddagala. Ne balikuwandiikira kirinika eyo yani nannyini kirinika akooyo okulya omusoba, ayagala kuyingirira ddala. Kyovulaba nkugambye bamwoyo gwa ggwanga tubeere bamalirivu, tusonde ssente. Abalina ettaka eddene mutuwe ku ttaka mu bitundu ebyenjawulo, tuzimbe amalwaliro agaffe tugatuume people power.
otherwise bwe tutakola ekintu ekyo abantu b'eggwanga bagenda tufaako batugweko. Bino byonna bye mulaba mu malwaliro ga gavumenti kitandika butandise yo script era linda wiiki ejja waliwo omuvuyo omulala ogugenda okugwa mu ddwaliro lyerimu ery'ekawempe singa tewaabeewo kikolebwa. Nze nabagamba abantu ba Uganda muli bukoko buto. Yekolera itongwa ne bannanga aboogeza abalala tuli bantu. Kyokka gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni kakuba mpanga. Kakuba mpanga bwejja neeyola akakoka akasooka ne wataba wajibu okugolera. Edda neno n'obukoko bulala ekinaavaamu ng'eweza amaanyi n'enkulu ng'egyetikka. Naye kano ke tuboggolako Asimwe n'aboggolako. Kikyalumbuye n'aboggolako. Tongwa n'aboggolako. Masaba n'aboggolako. Bapiti ene baboggolako. Kyekyoka ekikyakwatiririddeko naye mission y'abaana abantu eba mpanvu nnyo singa tewabaawo aboggolera kamunye eyo kugiresa bukoko kubanga bweva ku bukoko eddira ffe abantu abakulu ne mu wiiki ejja singa tebaabeemu ku nsonyi kugamba nti Tongo atuzudde bayina ekikolobero ekirala kye baagala era okukola ekawempaawo. Njagala amalwaliro agaffe ge tugenda okuzimba tetugenda gayitanga malwaliro era njagala okusooka okunenya. Abaganda abaatusookawo leero saabategeera. Eddwaliro lyalina kuyitibwa ggwonero. Eggwonero. Ewantu gye nnoonya obulamu nina kuwonerayo buwonezi. Sirina kulwalirayo bulwalizi. So, ffe tugenda kuzimba amagwonero. Twesonyiwe amalwaliro ga gavumenti kubanga agaali badde amawonero ga gavumenti gajjirayo ddala gadifayiningira ddala bulungi era ne gasiiga ekifaananyi nti eddwaliro. Ewantu gye tunona obulamu tuwunzika tuzzeeyo galwadde galala abasobodde okubeera ab'omukisa ne tusimattuka ne tuddeka tudda na galwadde. Abo abatasobola kusimattukirayo bafiirayo bufiizi. Abakyala bafa nga bazaala. Abaana ne bafiira mu malwaliro. Omuntu n'ogenda mu ddwaliro n'owunzika ng'ofiiriddeyo bufiirizi kisoboka okufiira mu malwaliro kuba ne Bulaaya bafiirayo. Naye abalala bafiirayo lwa nteekateeka za Mukama. Eno ewaffe mu Uganda tufiirayo lwa bulagaddavu. Ng'eddagala mu ddwaliro tewali, n'obeera n'omulwadde waawe ekiruddu, n'obeera n'omulwadde w'ekawempe, n'obeera n'omulwadde w'e Masaka, n'obeera n'omulwadde w'e Mulago. Ng'oli munda mu ddwaliro naye ng'ate gwe omujjanjabi bakugamba fuluma agenda wali ku kiriniki yazingizwa nnyanyanyanyanya ogulewo empeke bweziti. Jjukira singa wabadde n'obusobozi obwegulira eddagala eryo tewaligenze mu malwaliro ga gavumenti, waligenze kwayo ekikka e Namuwongo, waligenze ku Case Clinic e Nakasero, waligenze mu malwaliro ga bwannannyini. Naye ekyakututte mu ddwaliro lya gavumenti nti tolina busobozi busobola kwebeezaawo kyova odduka gye wateeka omusolo gwo bakujjanjabeko naye bakuddizeeko waakiri 110. Kaakati agaali badde amawonero twagayita amalwaliro. Kyokka ate ne kijjirayo ddala bulungi definition nti ddala kituufu gano aga gavumenti malwaliro si mawonero. Kaakati ffe tugenda kuzimba mawonero nga mu kifo ky'eddwaliro Kapande wano olabawo ekigambo ekinene nti eggwonero ly'e Masaka. Masaka Referral Hospital. Eggwonero ebule Butambala Gombe. Eggwonero ery'e Kampala. Kubanga ekigambo ddwaliro kikyamu nnyo ate Museveni yayongedde okukulaga amakulu agakirimu. Ku standby generator tuvuddewo naye nga tetunnavaawo. Museveni lwaki owa standby generator akyakola era lwaki tannakwatibwa? Talina musango gwe yazza. Kiri okay. Tugenze ku ky'omwana musenero gwe yalumye bwe njogera musenero mba ntegeeza emmese. Omwana mu ddwaliro lyerimu musenero yamulumye nga wakayita wiiki emu. Nabagamba buli olaba ekintu ekiddiringana mu Uganda ebeera script ng'abaana lwe bafa e Kasese ate abalala ne bajja ne babawa obutwa.
buli kyolaba ekyeddiringana eyo ebeera script era tebeera accident kibeera well planned kati tuba tukyali ku gwendiga ekoze ate mu ssenero ntegeeza emmese mbuneeruma omwana ekawempe era yamuttiddewo sijja kugejja nkizudde n'agejja ntya kugana amawano n'ebikweno bye ndabidde mu bulamu bwange ndabye ebikweno ku luguudo lwe bayita Uganda emmese yalumye omwana mu ddwaliro lya gavumenti omwana n'afa tubuuza musikirayo mpuuta omwana babadde bamusiiza empuuta emmese ki ekyagisise okujja ku mwana omuwere emulume eyo emmese si gye bayita musenero iyo tebabadde mmese bumese mwe muli n'abasezi mwe mwalumye omwana ne mumutta olw'ensonga tekigendererwa kyammwe kyakwezza bya bugagga bya ggwanga mwe mwalumye omwana ne mumutta musenero ntegeeza emmese nejja neeruma omwana n'emutta omwana babadde bamusiiza empuuta mu ddwaliro basiikira mu mpuuta kyabadde kitya bannange abaana abawere batandika okulya nga bamuyiridde supu w'empuuta omwana yabadde oba ali empuuta n'avuluba na supu n'amukulukutirako eno emmese nejja n'emuluma yayiseewa musenero yayiseewa ne baanammwe bwe mutulabako amatu mutuyita pusi oba bwe mutulabako obwoya mutuyita mbuzi mwe kye mugamba nti bannayuganda tetukyategeererako ddala tetukiinaamu kategeera tetulinaamu magezi yadde n'ettondo Museveni oli mugezi nnyo mu bantu abasiru naye mu bantu abalinamu ku nsaŋŋanze ate tolinaamu nsa yensonga lwaki osobola n'okuzannya obuzannyo bwo bw'ekisiru mu bulamu bw'abantu olw'okuba oyagala okweyagaliza naye oli kutaddi ng'olidde bingi fuuwuuke wawukuuka buli kabugagga ka ggwanga owulira oyagala keza buli bizinesi owulira esaana kubeera yo mu bodaboda mwoli mu bigaali mwowino mwoli midaala gya capati mwoli bannansi bo balekeddewo kakyebe twali bikkiriza naye n'otazannyira jjaddawo mu bulamu bw'abannaffe oba bw'abaganda baffe n'abaana ba Uganda ey'enkya Uganda oyagala gireka matongo otuuke okutuma abantu basaanyeewo omwana ogambe nti musenero yasse omwana tubuuza musenero ye waabeera ntegeeza emmese wabaawo ebintu ntumpuutawuuta biki ebyo mulago mwatandika ogisiikiramu empuuta mwatekamu emidaala munda fulampeni ebyoto mwe biri omwana yabadde atuuse okulya nti yabadde alya empuuta supu n'emukulukutirako emmese nejja n'emuluma yabaffe emmese yalumyeweewo awali sensitive ate ffe tumanye emmese teryanga mpologoma emmese ekeketako bukekesi olwekanga ng'edduka y'omwana mu mmese okumuluma yamulumidde ebbanga kinga ye omwana tazuukuka eri ebbanga eryamutuusizza okufa kitegeeza yamukekekedde essaawa 5 ng'omwana tazuukuka nga maama we taliiwo tagiraba omwana omuwere omuzadde we tasobola kwebaka ssaawa 2 nga tannamumontalingako nimbye maama w'omwana omuwere oba muzadde w'omwana omuwere tasobola kwebakira ssaawa ziwera 2 nga tannamontalinga ku mwana oyo kati tubuuza maama w'omwana yabadde wange mmese keketera essaawa 5 era ye omwana yabadde teyeenyenya mmese ku dduka eyo yabadde mmese ya kika ki eteekanga oba etatera sawuti eva mu bantu kubanga eyinza okuba ekyaluma ono kaŋŋamba asumagidde nnyo yeebase nnyo essaawa 5 akalala ne kakaaba ye mmese tetya ku dduka genda olimbe ennyoko ne kitaawo ndowooza mulaba ebintu bye tubalaga nti Museveni ayagala kunafuya management ya Mulago agambe nti kakati aleeta investor gye naye nga investor oyo yamulye emabega ebyobugagga by'eggwanga byonna ayagala kubazza kyenvudde mbasaba baganda bange nga sisaba ndagira na bulagizi
tulina okukola gavumenti eyaffe. By all means tulina okukola gavumenti eyaffe. Naye nga si gavumenti yaba mukwata mundu, nga si gavumenti erina makomera, nga si gavumenti ezimba nguudo, nga si gavumenti erwana na bayeekera, naye nga gavumenti eyo ya bya bujjanjabi kuzimba mawonero muge muyita amalwaliro. Yengeri yokka gye tugenda okufunamu mu Uganda ey'enkya tusobole okusevinga generation yeddako. Ate nga ne bana abalina otuwa generation yeddako balina okubeera saved kuba nabo bwe bafa tetusobola kufuna generation yeddako. Gwe wotta omukazi enkya n'azaala tufune abaana abalala mu Uganda ey'enkya. Kaakati twekolemu omulimu, tukole gavumenti nga si ya bya nguudo, si ya bya kulwanyisa, terina makomera, terina poliisi, terina magye, naye nga yo ya bya bulamu kuzimba mawonero mwege muyita amalwaliro. Awo wennyini mu kukulaga nti Yoweri Kaguta Museveni ayagala kwezza bya bugagga bya ggwanga byonna, Action follows Idi Amin gye yatuuma Kaabaleega. Gavumenti eyagala kugiwa investor agikulaakulanye. Singa tubeera mu kika nga waliwo baganda baffe abalina zi bizinensi nga Kirumira Bagale, nga chairman Bagale, nga ffe kaŋŋambe tweddiraangeye, nga chairman Bagale ava mu kika kyaffe abengeye ewaka, nga Lupaleri Sudiru naye ava mu kika kyaffe, nga Drake Rubega naye ava mu kika kyaffe, nga Nabukeera naye ava mu kika kyaffe, n'abagagga abalala mumanyi nga bonna bava mu kika kyaffe. Naye nga jjukira ekika kyaffe kye kirina chairman w'abagagga mu Uganda gwe bayita Bagale Kirumira. Bwe kiba nga tulina abagagga nga Bagale, nga tulina ettaka lyaffe naye nga batugambye bwe tuteekawo hotero tusobola ate okuyoolamu ssente nnyingi nnyo kubanga gavumenti egenda na kuyisaawo kumpi oluguudo highway, twetaaga ba investor okulaakulanya ettaka lyaffe ffe abalina ba Bagale ne Basudiru. Tuba tukyetaaga ba investor kyekibuuzo. Ansa eri nti tuba tetukyetaaga ba investor kubanga already tulina ba investor within our family. Kati mbuuza, gavumenti ya Uganda yeetaaga investor okukulaakulanya Action Falls oba giyite Kaabaleega? Muntu kyoyo ssekinnoomu omugagga ennyo okusinga gavumenti ennamba. Muntu kyoyo amugwira agenda okujja akulaakulanye Kaabaleega agitutuusize we tujagala okusinga ffe bannansi beeri mu musaayi. Muntu kyoyo agenda tusigira ekifaananyi kya Kaabaleega nga mugenyi bugenyi okusinga ffe kye twasiiga okuva mu myaka gy'ekinaana okuva mu 1800 plus eyo emabega, si gino egya 1980 but 1880. Ani agenda kitusiigira? Gavumenti njavu waliwo omuntu ssekinnoomu agisinga obugagga. Omuntu ssekinnoomu aba Yoweri Kaguta Museveni. Kubanga essaawa eno ebyobugagga by'eggwanga byonna byafuuka bibye. Kati bino ebitono ebisigadde ayagala kubitwala ng'ayita mu kulimba ensimbu ba investor nga biri ebyasooka bwe yabitwala investor kyoyo omugagga agenda okuyinvestinga ssente mu Action Falls gavumenti zeetasobola kuyinvestingamu. Mutugamba nti tourism ekola ssente nnyingi. Okumanya zaali nnyingi mwatuka n'okugendako mu bamakudde mu be mwayita ba Miss Cover abatunulanga maama Fiina balina figa zibalinga ezaakusaasira mu mupromotinga bya bulambuzi mwabipromotinga ssente zajja nnyingi nnyo. Zaalagawa tutole mu bizinensi tukulaakulanye bizinensi. Ebyobulambuzi tourism ndowooza mu Uganda ebimusinga okuleeta ssente I think industries amakolero. Ekyokubiri ebyobuzimbi constructions.
instructions. Ekyokusatu, at industry oba ebyamasanyu. Ekyokuna, tourism bwebeereta ssente ziragawa. Museveni oziryambizi taata, ozikwanamu bawala mukwano, mutabani ozanywamu omwenge. Lwaki tetukozesa ku ssente ezo ennyingi zetukoze okungera mu bizinensi yaffe kuba tulaze nti olaba ebadde tetuukana na mutindo naye esobodde okukola ssente ate bwe tunaagikuza omutindo egenda kukola ssente mmeka? Museveni eyakumwedde yakuwala kase. Eno generation toswajjizannyirako. Gwayagala okutwala Makishoni Falls, gwayagala okutwala eddwaliro ly'e Kawempe, nga bwe watwala Entebbe airport, nga bwe watwala ennyanja nga munnayuganda kakati okugivubako miggo, nga bwe watwala UBC, nga bwe watwala UTL, nga bwe watwala Uganda Railway, nga bwe watwala Uganda Airline. Buli kyabugagga kya ggwanga okyagala mu ggwe ne famire yo n'emikwano egy'olubatu ennyoko ogatta abakoddomi baabagala okusikira ku bukoddomi, kyokka muli basiru. Nosanga nga lwaba ogayagala sikira ku bukoddomi. Nosanga nga no gayani Kalugire ayagala sikira ku bukoddomi. Kati tubonaabona n'ebintu bingi. Tubonaabona ne famire ate tubonaabona n'abakoddomi. Yeffe twali aki bannange. Ayi Mukama Katonda, bwe luva n'otutwala mu geena watuweereza geena ku nsi. Totutwala tuleke. Kati tubonaabona ne famire ate ne tubonaabona n'abakoddomi. Famire mmegezo ze tuli mu kulwana nazo. Omukoddomi Kalugire ayagala sikira ku buko. Lwabogo ayagala sikira ku buko. Kyekigenda mu maaso mu maka muno. Kyekigenda mu maaso. Wamma baganda bange ne bannyinaze ku nsonga y'omwana waffe omulwadde. Omwana bamukozesezza tesiti 3 ne kikakasibwa nga tagenda kuddamu kutambula. Era abasawo ne bagamba n'obuwangaazi talina. Tewaliwo kakodyo konna era ne bawa maama w'amagezi amwagale kano akaseera kasigadde ku nsi aleme kufuna busungu mu mutwe kulowooza nti tafiiriddwako. Abuddebwe balinde lunaku lwalifa naye agende waakiri nga musanyufu. Omwana waffe Nixon gwe tubadde tujjanjaba tagenda kusobola kuwona. Bamukozeeko tesiti zonna za mitwalo 3 nga tonnagattako za ddwaliro, nga tonnagattako za musawo waffe oli gwe nabagambako. Ne bamukebera ne kizuulwa nti tewali ssuubi. Era ne bamugamba muzzeeka tebagenda namuwa kitanda alinde lunaku lwalifa. Naye omusawo n'amukansolinga n'amugamba naye tolowooza nti kino tokyakirinako mugaso ogeyaleka ndaba kigenda kufa akife. Bamugambye amulabirire amwagale bulungi omwana afe n'essanyu nti maama yanjagala dani okgenda n'obusungu n'okukolima kubanga nnyina abajja kuzaala abaana abalala batyo. So ebyokulya bye mata ebintu ebirimu omuzigozigo obummondo obugoye naye gatyo ng'oyo essuubi oba kyensaba kati ekisembayo kyensaba ekisembayo kunnyambako tukolereyo omukyala ka bizinensi oba kamanda ka bizinensi kamanda tumuteerewo ekibanda ky'amanda asobole okukolera okumpi n'omwana we ng'amubudaabuda bw'alinda ate Mukama olwaliita omwana we Nixon. So ne batutandika n'ensawo z'amanda 15 ne bwe gaba 2. So twetaagayo ku bubaati, amakooko, ebibaawo n'emiti gya kalittunsi n'ekiveera tumuzimbirewo akayumba ke akamanda tumuteeremu ensawo ne bwe ziba 15 tumuggyeko engalo bambi asobole okufunamu akasente akalabirira omwana we atuuka okufa agende nga musanyufu. Nsabye obusabi bakwano siragidde. Oyinza okugamba nguze ensawo z'amanda bwe ziti. Kaŋŋambe ensawo y'amanda yo beri ku ssente mmeka? Katugeze emitwalo 15. Kati tusondere emmanda. Oyinza okuŋŋamba nguzeeyo ensawo emu. Oyinza okuŋŋa zonna nziguze. Oyinza okuŋŋa nguze ensawo 2. Oyinza okuŋŋa nguzeeyo ebbaati, nguzeeyo embaawo, nguzeeyo amakooko.
nguzeeyo ekiveera bannange lwe lugenda okusemba bwe nkimala sigenda kuddamu batawaanya. Mukyalo ono tusobola omuwa a blessing in a disguise. Ndumanyi ndogedde bulungi. A blessing in a disguise, omukisa mu kisiraani. Nti kino ekyamugwiridde kisiraani ne tusobola okukijjamu omukisa ne tumuwa ekyokukola. So yenna alinawo koolina ateeke ku 0773 97 17 57 0773 97 17 57 mu lujjungute 0773 97 1757 in names of Abdul Chikomeko. Mumanya Abdul Chikomeko. Tunasanyuka nnyo baganda bange ne bannyinaze nga mutuyambyeko. Kandwalire ennyaba ekiwalume kye n'ekkooti ya ssebe mu bugumyeko abampa ebyange nga baali ku nsi ne mbeebaza. N'ebyange ntemamu nga birabaana buli omu n'akakaatanyizeeko ebisigaddewo katuubiwuute n'anfumbira. Ebyange bwe bitya nti biggwa byokya bwe nnafunangawo ndi mwangu kujja tuwaye ebitujuna.